Bano nga bayita mu nkola ya kampuni eno ey'omutima omugabi batonedde amaka g'abakateeyambe Nalukolongo ebintu ebibalibwamu ensimbi eziri eyo mu bukadde omubadde emmere, sabbuuni, sukaali, butto, engoye, amazzi ag'okunywa, sooda n'ebirala bingi okulaba nga bano nabo bafuna obulamu obweyagaza naddala mu kujaguza olunaku lw'abakyala. Wano e Nalukolongo bano bandiziddwa abatwala ekifo kino okubadde Sister Mary Lawrence Nakyeyune abalaze essanyu ery'ensoso n'okubasiima olw'omutima gwabwe omugabi nga buli kiseera babajjukira era nga babasanyusa nga babagabirira. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja okutugabana naffe akatono ke mulina. Kati ku lunaku luno nga tukuza olunaku lw'abakyala, buli mukyala yenna maama. Newandibadde ng'abamu tebazadde naye maama mu butonde bwaffe tuli bamaama. Awo nno mu ngeri ey'enjawulo tubeebaza mmwe bamaama abazze okutwegattako ffe twazaala bakulu, tuzaala bakulu nga bbumbuzi, kwe kuyitibwa kwaffe okwo. Naye twebaza nnyo nnyo ate okujja okutwongeramu amaanyi bakyala bannaffe tuselebratinga olunaku luno nga lutuselebratinga n'abaana baffe ng'abakyala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sister era ayongedde n'ategeeza nti buli muntu yenna akyayinza okufuna obulemu ekiseera kyonna n'amaliriza ng'ali mu kifo kino oba okufuna owooluganda lwe lwonna olwo n'afuuka omuntu aganyulwa mu kifo kino. Bw'ati akubidde abantu bonna omulanga okuvangayo bulijjo okuyamba n'okuwaayo mu kifo okuwa abantu bano obulamu obw'enjawulo. Ate temuli bagenyi lwa nsonga buli omu alina potential mubeeza mu maka muno. Newandibadde nti bagamba nga batandika amaka gano gamba abantu abataliiko mwasirizi gabaki, naye kati ate kyakyuka si bwe kiri. Oba oliawo bwe kiri naye abali wano tebaava mu ggulu ne bawanuka ne bajja nga zze bwa munnamunigina. Mbagambye balina families zaabwe. Tetumanyi bigenda mu maaso, ntalo luyinza okugwawo ne weesanga nga okola ki ng'oli mu mbeera eno. Yenno akulira abakozi ba Spear Group Catherine Mwesije agambye nti balowoozezza engeri ennyangu ey'okuwa abantu bano omukwano ku lunaku lw'abakyala era ne bakiraba nga kya mazima ddala okuwa abantu bano ekkula nga lino n'okubeera ekitundu ku maka g'abakateeyamba gano. Ebifo biri eyo bingi naye twalowooza ku wano ewammwe ne tugamba guno omwaka katuje bano abantu ababeera wano bemuyamba naffe tubakwatireko tusobole okubayambako tubalaga omukwano tubeereko nammwe si ku bye tuleese byokka naye ne kubeera wano kubalaga nti tubaagala. Yenno omwogezi wa kampuni ya Spear Group Winnie Nakato yeebazizza nnyo abaddukanya amaka gano olw'okubeera abagumiikiriza n'okuyamba abantu mu maka gano okufuna obulamu obulungi. Nakato bw'atyo akubidde omulanga abantu bonna okuwaayo ekyo kyonna kye basobola eri amaka gano omuli ebintu ebikalu oba oliawo n'okuyambangako okujja n'okukola egimu ku mirimu wano ng'okulongoosa ekifo n'ebirala. Era twewuunyizza nnyo omulimu okugenda mu maaso wano. Abantu bangi nnyo be baleeta wano, abaana tutegedde abaana babaleetawo ku geeti basisita ne babatwala ne babalabirira. Abakadde nabo tubalabye nga bangi abeetaaga obuyambi era be balabirira. Kale ekintu ekyo kitusanyudde nnyo okubeera nti omulimu guno gugenda mu maaso era tweyanza nnyo okuba nti batusanyukidde nnyo okubeera nti tuzze wano era tuwagidde mu ngeri gye tusoboddemu ngaffe abakyala abava ku Spear Motors. Suubira nti mu biseera ebijja tujja kusobola okubeeyungako mu kukola ebintu eby'enjawulo ng'okubeera nti tuwagira occupation therapy n'ebintu ebirala era nga bwe tuba tusobodde. Nakata agasseeko nti n'abo bonna abasobola okuwaayo buli kadde basaanye okukikola nga bwe basobola era n'omutima ogwagala okusobola okuweesa Mukama ekitiibwa. Kyenjagala abantu bonna okumanya nti omulimu ogugenda mu maaso wano gw'amaanyi nnyo era tomanya omuntu gw'olaba gw'oli naye awo gw'olaba awo ayinza okubeera nga we bujja mu maaso oba ayinza okuending up wano kale n'abeera nti wano wamayidi obulamu bwe nga era we bamulabirira era omuntu yenna asobodde
abantu bonna abali eyo obanga olina obusobozi bwonna obuyambi bwoyinza okuwa wano basista wano babweyanza batugambye nti balina basamaritans abasobola okujja wano ne boozaamu ku ngoye ne bakola ebintu ebyenjawulo ekyali nti omala ssaawa nnyingi wabula n'ojja wano n'obeera ng'osobola okuyambako n'okwegatta ku mulimu guno. Amaka gano gali mbakateyamba omuli abafuna obulemu okuva ku bintu ebyenjawulo ng'okulwala emisujja, okufuna obubenje, so nga n'abalala baazaalibwa bali bwe bati newankubadde era mulimu n'abakadde abatalina mwasirizi. Okufuna obubaka nga buno mu kiseera nga kino ng'ensi yonna ejaguza olunaku lw'abakyala kintu kikulu nnyo mu kuzza amaanyi mu bakuuma ekifo kino ko n'abantu ababeerawo. Mu bintu ebitoneddwa mubaddemu amazzi, emmere enkalu, soda, engoye, engatto, sukaali, sabbuuni n'ebintu ebirala.